Abalungi tubanyiza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha Nava na matubane mwasibye mutya muli mutya kansibeneti muli bulungi era nga mbebaza mmwe abasubscribinga abalikinga abakomentinga ne mugamba nedda video ntugenda jongera eberenga ebuna buli wa Life Experience nagamba tugenda kuba tukuletera ebintu bingi gwe no munange ofune ekyokola ki ekyokuyiga nga era bulijjo tubeera n'omukyala owa Spirits and Wine atenga ye CEO soka nalongo mukomusajja owa Spirits and Wine nabagana okufumbira CEO owanva nungi motors atenga CEO owanva nungi motors ye futures band ye muri koyagala okweteka okay nalo Tokubye nnyo Credible Estate abagala okuwonya katoyagala ate nkube kalanga nalo kayamba nze njogedde kimazima okay aba Credible Estate wali eri bali wakukyebusabala kazi Usabala mabega wa Shero kazi gwe Land Road abapangisa bakusumbwa banonyeko Credible Estate awo kukyebusabala kazi ojja kubanga obafuna baberenga bakuyamba kwa lomukulu bamuyita Abbas Kayemba agenda kubanga akuwonya kulwanagana Land Road mulwanagana n'abapangisa olw'ensonga ezitaliimu so banoonyeko bagenda ko bakolaki bakuyamba tenga Navas Beauty olunaku lero be bankoze ku banoonyeko wali eri kusamadi wakuleka naawe ojja kubola ka Navas Beauty akapande kyama bukyami musauni ogenda kuvaayo ng'oteta naalongo oli otya nze mukonyerera mbona kawere lwaki sinira nga nyina omusajja ndabirira ate ensula wange naye bannange yagala nfaanana abatasula waabwe ne mama naffe nno era tugezaako muntu kwegumya nalongo buzaako abalabi baffe balamusizaako mwena abatulaba nze nalongo kitone nampijja owa kitone Spirits and Wine oba onoonyezako kunva nungi motors futures band oba kansala dani emakindye na buli mukyala alina omutu omufumbo nkutumiddeko naawe asuubira nti tolinda budde kuyitako mukwano saagala ofumbirwe nga bakugabirako bintu bikalu sagala otuuka okufumbirwa nga bamala kunyeenya mbawulira amagumba tegamenyeka fumbirwa ng'okyanyumirwa engoye ng'okyasobola okuzaala abaana ate n'obeerawo nga bakula kale ujira weebuulirire weekuŋŋaanye ku saidi yo ate aba Credible tobagize aba Credible nabakulekedde kuba engeri gyali balo nalonga ate tozitese katale ke Dubai n'akegundi ke London anti awo nja kubikusibako mpaka lona ngamba nti bange yegundi kuba saagala nze bantu batalina bwe banywerera nina okubeera nga mbaga naava yandibiridde bannange nina okuyisa nalongo otumirako kube Dubai bakulaba abe London bakulaba US bakulaba abantu bakulaba Saudi dayira kyogamba video zino zinkoze bubi zinsoose maaso ensi zotatuukangamu video mwe munsoseeyo eri bananinda lulala kale bambi buli muntu yenna wooli wokolera emirimu gyo oba oli Saudi oba oli Qatar oba oli London oba oli America oba oli Canada wonna wooli ng'osobola okuba ng'otulaba n'okwata video yange n'ogiweereza omuntu omulala nti onyambako okusaasaanya enjiri gye njagala etambula eri abantu okubona eri abantu abalala nti weebale nnyo weebalire ddala lwakuba sifukamidde nti bali mukundi kodinga omanyi nze mpulira bulungi omuntu bwe njogera naye nga nfuka nzikakkanye mba mumativu nti ategedde okusiima kwange bambi mwebale nnyo ate ng'olunaku olwaleero nalongo tulina omulamwa gwaffe abaana abawala oba abaana ab'obulenzi oba abantu abeera mu relationship oba mu bufumbo tukayite kadda nnyuma agenda n'abeera n'omusajja ne biremagana oba ne boyfriend mulavu ne bigaana n'agenda n'afumbirwako we bigaana ate n'adda ate bw'akoma ate ne batabuka ate n'addayo kyandibadde kituufu omuntu okola bw'atyo nze ku lwange tekibadde si kituufu lwa nsonga nti nze bukyanfumbirwa Saalongo sivangayo kati simanyi abakikola basinziira ku ki kubanga nze wa Saalongo bukyanyingira enju eno togifulumayo nga ngenda muleeba lwesisula wange oba nga nyina emirimu era egy'enjawulo gyenkola ki gyokola gyemba ngenzeeko lwe mbasisuze waka kati abavaayo ne banoba banneewuunyisa bwewuunyisa bwagenda bwadda bwagenda bwodda kitegeeza ate singa wagumiikiriza tewandimenyese nnyo wandibadde kitegeeza okudda oba onyiigulukuse kati kyova otuleka n'onyiiga nowenyiigulula nga nemmaka go tokoze eki tovuddeemu nze bwe ndowooza kikyandisinze
munjogere nyangu omuntu teyalisanye va mu maka gasooka atula alowooze nga tannanoba naava abakazi mwe munswaza muvudde mu kunswaza wane mumpeebuula wakati munjolongola simanyi kye mukola nti omukazi anyiiga n'agamba yawulidde ebigambo nti bba wange yayenze emasajja n'onyiiga n'onoba n'ogenda omusajja n'atakunona ate ne weekomyawo wekka nga tebakukimye tulaba nga oba waddiba nnyo munjoge nyangu bw'anoba n'agenda alinda omusajja amukimeyo anti oba ne valiyu kuba mbando kitegeeza ajja kuba ategedde kiwanyiigidde naye wanoba lwakuba ayenze weekomezzaawo olwo bwenzi abuveeko oba ayende ne ku mulala yategedde gy'olaga toyinaayo abakazi njaga tubeere bakazi bagezigezi kuba nze nzikiriza nti ffe tusinga okutegeera njaga tubeere bagezigezi tufaanane kyetukola ki kyetuli omukyala yenna ndaba mbawira nnyo nga mugamba naalonga awolereza abasajja naalonga nedda naye naava njagala ekintu kino abantu bakitegeere nti abakazi ffe tusinga okubonaabona mu nsonga eno sirabanko omusajja atambuza n'amwana nti anoonya engoye ez'okwoza sirabangako musajja akeera ku makya ng'agenda okulinda obummonde ng'alina n'omwana we kwegamba emirimu gye tukola nga tunobyewo abasajja bano nti abamu tubasitona gye twasomerera giba gya bulumi bungi n'amaanyi mangi naye ng'ate olina n'abaana b'abato kitegeeza ffe tusinga okuyisibwa obubi nga twawukanye n'abasajja abo y'ensonga lwaki njagala nsooke njogereko n'abakazi ffe nsooke ntegeere nti kale mwe mwina we mutuuse mu byenkola ki enjiri ennyikidde mu byenjogera ndyoke nkwate ku basajja kyokola abantu mulemererwa osiika chipusi oyagala ate otambuza emiyembe tosobola bimentaininga tugamba nga buli kimu oyagala kibeere kikyo oba olina kyeba bagamba bika ebitakola ki tabojjerera basooka okwateko kimu kakasente nyina wenkikoze eki naye mwe benyini temunnatereera mukyankubira amasimu naalonga omutima gumbuukamu naalonga omusajja yayenze bannayenze ngenda kufa kamungulu zankutte mukwano gwe ani agambye nti nze gwokubira bba wange tayendangako gulo singa nanoba singa ani agamba bino byenjogera kitegeeza lwana nnyo todira kintu kisembayo ate kyobosoosa olwo obukazi bwe oba obulagiddewa bakyala manye ebintu bino byembagamba bibalumera bibakosa era nange nzikiriza nti wali yanyigirizibwa naye ekyo ekintu kyolaba ekikunyigiriza olwaleero kiyinza okuba ekitono obwo obutakkanya bwolaba olina mu maka go njagala obweyambuleko njagala ojjukire ekyakufumbiza omusajja oyo nga tonnagendayo kubanga tongamba nti wali wadiba nga yakuyamba buki buyambi okwagala naye bw'oba wali okwanibwa abasajja abasukka mu omu n'ogamba nti ngenda kufumbirwa gundi ono njagala ojjukira ensonga lwaki wasalawo ye olona bakwata abaana bokufuluma nki nyumba eyo bakyala abandaba mugezeeko ku byembagamba bakyayagala amaka gammwe mujja kunkubira essimu mumpeera obujulizi lwaki nti buli musajja alina omuze ogugwe nga naffe abakazi betulina emize gyaffe naye omukazi ekikufuula nannyini maka kubanga olina emize gya bbawo gyolina okola ki okugumiikiriza kuba nze njagala nnyo omwana wange nakati ndi wano mpulira omutima gunnuma kati ntandika nti omufulumye wa kitaawe tugende mu muzigo tutandike n'okwoza engoye ku kyalo kubanga njiya bw'anaabeerawo naye nga nibadde sobola okugumiikiriza kino ekizibu ekimu omwana wange n'abeera ewa kitaawe n'akula nga ndaba nga ne kitaawe akola ki amulaba njagala abakyala mutegeere nti waliwo ebintu ebitagenda kukyuka mu lunaku lumu yadde ffe tubyagala naye nga tebijja kukola ki tebijja kukyuka kololo okyagadde ng'olina okuguma mukko mukyala ndaba bbaawe ekintu kyakola ekyo ekikuluma kyotayagala olwaleero gezaako okugamba nti kintu gwe nkweyambudde nesonyiwa baawe akomawo kiro kikuyombya ekyo kyenyini ekikuluma nekikuyombya kyekimukomyawo kiro buli luki buli lunaku kubanga ajja mu mativu nti ogenda kukola ki kuyomba kubanga gwe waddira omuze gw'otayagala n'ogwambala obulamu bwo bwonna onaasanyusa ddi bbaawo onaabeera ddi happy mu nju oyo kuba omuze guli gw'otayagala tannaguvaako kitegeeza bulinaku ogenda kubeera ng'okoze eki ng'oyomba ng'era onyiize kigenda mumalako emirembe atandika okujja nga aketta kati oba yeebase alwana ennyo okujja ng'omaze okukola ki okwebaka lwaki nti gwe waddira omuze guno gw'otayagala n'oguteeka mu buliri bwo n'oguteeka mu kaleega buli wamu n'ogweteekako kitegedde kale nkusaba omukyala ndaba nti njagala emitima gyammwe mugikyuse ebintu ebyembagamba mmanyi biruma naye weeyambula ekikuluma ekyo kimanyiire ekyagala okutabula maka ekyo kyagala okukyayabbawo okusuzaawo abaana bo ekyagala tobasuddeewo ogenda nabo naye obatwalawa nteekateeka ki gy'olina eri abaana abo ono
wane kyekikulumya ekikunyiizizza abadde asobola okuweerera omwana wo mu ssomero eddungi naye gwe amutwala olina busobozi ki kitegeeza ogenda kufuna essomero lyonna lyosanze omukole ki omuteekeyo naye gwe musingi omulungi gweyagaliza omwana wo olwekyo ekizibu ekyo ekimu bwekiti tosobola kyesonyiwa n'ofiiririra abaana bo tosobola kyesonyiwa n'ogamba nti tata gundi oyo kyayagala nkivuddeko kansirike nze bange bwaddeeka ne bwaba yanyiiziza naava abakazi abanda bamuswa n'abasajja mbuliri nga temumanyi oba mulema oba awonyera kubanga yakutamadda olwogoomuze gwakola gotakola ki gwosobola okwesonyiwa kwasiga wagumuyigiriza gubuusa amaaso otunulire bino ebirungi byakola eri abaana bo otunulire ebyo ebirungi byakola eri gwe bannayo okulabirira omuntu omukulu si kyangu naye omusajja akulabiridde emyaka 10 nga yagula emmere yapangisa ennyumba n'ogamba nti anyamba ki ampaka ki gwe wajja naki gwe wali ojja mu maka go wajja naki tewali lwaki ogamba nti ampaaki njagala abakyala tubeere benkanya abakyala tuyige okwagala ebintu ebiva mu ffe ng'abaana baffe nze bwe ntunula ku mwana wange nemba mbadde nyina salongo kyeyankoze nkyesonyiwa ne ŋŋamba maama omwana wange n'olumirirwa abaana maama leka omwana wange era bwadda amateeka n'okwakuza bigobererwa sooka ne mmunyigako ne mugamba taata oli bulungi tolina wakuluma wonna onyenyanyenyako mu nyingo muno zikyali nagamba sina wannuma ati maama n'omugamba kati onanywa kajuisi kakyayi tinalongo mbadde nzikuse nti kati onaanaaba kati oba okyalina byomaliriza ku ssimu yo nti mba nekyana nti benyina okuddamu ku ssimu male ndyoke nkole ki leka kugwira ssimu ya musajja kava bakaza nti bafuuka bambega ekyo tekikuyamba kukuza baana bo tekikuyamba kubeera mu maka go ng'oli happy kigenda kukwanguyiza okusuulawo abaana bo bakwata ngamba ebintu ate bigenda kutta amaka gange ng'ate nazze kuyamba gabaki gabalala nze banga nyumirwa nnyo ewaka nga ndi mu ngoye ennyimpi nga sisiba nviiri era kyenkola kati saagala nviiri zange zikulume kubanga ekyo ekimpangaza emyaka 10 n'emeka nena kuwiza bange byayagala nawe omukazi omulala ndaba omusajja bwakugamba nti saagala mpale tozimusibaako mubuuzo oyagala nyambale kitaata nti obuteteyo ndabikira buki bulungi bw'abanga gwe omuntu gw'oswa naye akulemye okuwuliriza onaawulirizaani nga n'oyo emu akulemye okumanejinga ng'ate ogamba abantu ndi mukaagundi mukaagundi gw'olina okujooga obujoozi mukaagundi alina okwogera ng'oyogera oba wategeera mukaagundi kitegeeza ki muka omusajja awuliriza oyo bw'ayitaani omwami we webale kitegeera kali naawe naatera okufumbirwa wootuusi kati ate ku kansala gwe nina nsukkawo era byandiba bijja eyo mbiwuliriza ddala naalo era omulimu okoze muno gw'amaanyi anti njagala ofumbire kubanga bbanga naatera okungobako naye naalo ng'akalangako ng'okuba nnyo njagala ofumbire kwa bbanga naatera okuŋŋamba ze bbanga nti abeera nzijukiza saagala mukazi wakuba n'abakazi batali bafumbo baagazise bufumbo kati yajja ate okuŋŋamba naye kinnaava ekyo tekibanga kirina empisa embi ate muwuliriza nnyo nga mugamba kanve kunaava kusigaza Saalongo sajja oyagala Saalongo omugjewa ndeka munnange Basaalongo si bangi Basaalongo bangi naye owange aliyo omu abalala nabo baabalala Nalongo wangi gwe nno munnaffe atulanze nkugamba ebigambo bya Nalongo bitwale mukwano kwegamba tolaba bulabi wuliriza ebigambo ate obikwate gwe bijja kuyambako asuubira okufumbirwa ali mu bufumbo abwegomba n'abwetaaze kuba Nalongo bakaka okufumbirwa tebakaka kuba wali ogendayo nga teweetegesa ate n'ovaayo nga teweetegesa olinze kuwunyanga ffene oyinza okuba seetegese genda na kyapa naava nogamba bulire bakazi mwe muteerwa nako mugenda kutuuka okufumbira nga babagabirako ebintu ebikalu mwabakazi abaganye okufumbira mu buwala obuto bagambe ojja tuuka okufumbira bakusiba kadaali nga tokyanyuma oli awo waguse ate naakutwala nga si yakuwagudde kwegamba bakuwerako n'ente balina okugabirako ebintu ebikalu omusajja kwagumira nze ndeka munnange naye nze bba wange yansanga ebbeeyi liri bweriti likyali mutima kati olaba ligenda lisaseetuka naye mujjukiza nti sebo wansanga likoze eki likyali waggulu naye omusajja agenda kusanga ebbeeyi litunudde ennyanama si yalitunuzaayo onaamujjukiza otya nti taata gwompagudde wagudde kale mufumbirwe nga mukyanyumira engoye
Kati asobola na kupozinga kati ngenda kunyumiza okumanya abakazi mwebulira omukwano gubanyumire nga mukyali bato nyina mukwano gwange ku TikTok alabika yakafuna bayo babadde na Dubai eyo naye alina ebigambo byayogera mbu dia nga tebikyamunyumira kuba emyaka gikoze eki kigenze nade njagala kumugamba mukulu munnange oba nsindika mbufumba ate nkya netandika omusajja bannange naye nga Nalongo waliwo emyaka gyekyakola oh my god walayingo gamba mama kireke kyesonyiwe naye olwokuba takikolangako wano wennyini wekimusangidde wayagala okikola ki okyoge wayagala okitandikira ng'olwo emyaka gimuyiseeko gigenze teri musajja mulungi na mubi teri mukazi mubi na mulungi ku myaka gyonna wabula buli kintu kigezeeko ng'okkiriza nti nyina kiwangula so sigamba kandayo banaakisobola kigenda kulema kuba nawe toli shuwa oba onakikola ki onaakisobola kola ekintu ng'ogamba nyina okuba mukaagundi bagamba abavubuka abato tebabeereka nabo nze bange muvubuka mulungi kati gwe wafuna chance ate bonna g'omanyi byenkolera amaka go gabeezaawo mumwagala mubeere basajja ate mu nnyumba z'abasajja tekijja kusoboka tukakkane mu njogere nyangu tukakkane bakyala ate oyagala mwetegereza omala mujjamu kibumba tulina okwetegereza embeera zeezo ate omusajja gyokoma okumulumya emyaka emingi agenda okwebakako akuddukeko Nalongo tebagala kubalemerera basabe tugire tumala ekintu ekinaaba ekimu kyekikwetagisa mwaka mulamba ne waluba lunaku lumo kati nkutwala omukisa kutegeeza nti omuntu w'omutwe omukalu ne bw'omusanga mu kkuba wenjogerayo yokka ekulaga ku bigambo ebi kino kino kizibu si muntu sagala mubeere mu kwerimba muze nkyamwetegereza omwaka mulamba kati wasinzidde ku ky'okumukkiririzaamu wamugyemu kibumba nti gokiyina omuntu asobola okukufuula kyayagala mu bbanga lyonna nga akulaga college n'agamba lwe naafuna naavoona mbonyaabonyezza nnyo n'atambula n'agenda naye nga gobadde okumpa amenzi embu kati ye muki ge mutuufu mulekeraawo okwerimba bw'amala omwaka ng'akyakwana ng'okyagana era asigala mulungi kubanga tannafuna kyeyanona bw'akifuna ng'alaba oba ng'atandika okugamba kale oba omwaka wange guno gwonna mpaddeyo gwaki ng'alaba kyeyadanonya si kyeyafunye sinakindi ng'abadde yeesasula n'agamba kimbonyaabonyezza nnyo kale bambi abakyala njagala mbeere nga mugamba nti mbalumirirwa nnyo okusinga abasajja kuba abakazi ffe tubonaabona nze omwana yannumye ne mpulira nga ngudde n'eddalu kati ng'omwana wange lwaki mutwala atandika okubonaabonera eyo nga kitawalina atandika okwoza engoye ku kyalo tekijja kukola nze kanneesonyiwa ebyo ebitono Saalongo byakola nga sibyagadde omwana nga akule nga alya sente zaane zakitaawe wayaŋŋambe muzaale bambi omutayige kwesonyiwa ebingi bigenda mulekerawo okuzimbulukusa obuntu obutono mbunze omusajja njagala neetondere bwati njagala mpe kino mulaba ebintu mu firimu ne mujja nga muzunga nabyo tajja kubikola si gwe omuzaala nkubuulira tajja tambulira ku mateeka ago wabula muwe emirembe omulowoozesa okudda ewuwe nga teyeesika leka bba wakwenyumirizemu ng'ali mu bantu nti banayenze gamulaba mundwisa nayeeko abaana bange tebeebaka nga tebandabyeko mundwisa naye mukazi wange ali mu ntebe tasobola kwebaka nga sinadda waka kuba omuyinako omuki mwagale naye akiwulire n'akifiiringe mwagala akiwulire nti mukazi wange akola ki anjagala naye gwe olwana kwagala bibi byakola kale bakazi mwenze sibalabanga olwana bino ebibi byakola gwe byoyagalira byokka byomunoonyako toyagala birungi bambi nga mwagala kunkola mutya mikwano gyange Nalongo omusajja yakakwana n'alyoka ateekawo olutalo ali mu kulwanyisa laava empya ate n'abakazi mbabuulirayo akaama bagambanga nti bbaawo yakwanya buli mukazi andaba toyogera ku nsonga eyo kiruma nno nange akigamba nkimanyi era mubudde munkubya ne mugamba Nalongo tomanyi bulumi buli awo mbumanyi nnyo siri wa myaka 2 naye ntwala omukisa okutegeeza titokyogerako sirika lwaki nkikugamba nze nafumbirwa ndi muwala mutera nkyaliyo kitegeeza ndabye ebintu biki lwaki nkugamba ekyo nti omusajja nga yakakwana nga gyakwana eyo alina ebirungi byasuubirayo tomweri jjako gyafuna ebizibu naye gwe fuuka omukazi ewaka
nze nyina lomubanga ine kyakola nga sikyaga tikyalina kyene nnyo ne buto bwali bunsumbu nasiibanga nkaaba nga nokola sikola ne bwe namanya nga ntanatera okudda nga nyambala obutupisi bwange obwo obunyumira obulungi nga nteeka wali obugatto bwange ku mulyango nga neesiga akazigo kange nga nzira ku laputopu mu kisenge nga nsiga n'omumwa kimanyi seekolako naye olwolumu bwemanya gyendaga nsobola okukayisaako kinkwata bukwasi mbyerabira nga ngamba yinalongo ovaawa nga mugabo dda ndi wano bebi nkulinze nga ngamba onindako ki nga mugambe ennaku zino onyuma nnyo ng'ova ewaka nzondeko omutima nange tegundiimu kyenva nange ennyuma ndabe nga nkugobagobako naye ng'obwedda ndikaaba naye tolaga musajja nti okaaba tolaga nnyo bunafu bwo yadde kikuluma guma sirika kaaba manya obudde bwakomawo osangula amaziga weesiga akazigo kakunoge tuula ate mukolera ebyo olina omukolera ng'omukyala ajja tuuka munnange ino kyakola kimutama agambe ne mukazi wange lwaki mukola ki mukazi wange njagala bw'ati abeeramu ngagamba yabimanya oba yabitegeera alabika yabitegeera naye nga teyanyega katabimanyi muleke mukubuusabuusa ye kennyini ajja tugeserako okubuusabuusa nekyo kyakola akikole ki akiveeko naye bw'ogamba ojja kumuvuma agenda kwata essimu akubira oli gwayendako omayina okanalongo bwe kagambye mbu singa nsuulirayo ddala kuba tugendeko ekalangala nkalimbe mbu nnyina olugendo nze bange sigenda muwa chance nga yana bakazi bakwanye njagala muwa omukisa gumu kubategeeza nti nze mukazi we gyendi ewaka gwafumba nze nfumba nze mukyala we kyenjagala abategeeze kyokka naye ebyo byokungeya nze bajja kuna kyebangeyako kibabule tebajja kudisikasinga ne bali abali eri ate ng'ajja kukwogerako kuba omumazeeko emirembe oli akyali mukwano gwe mugole tena kye yasobezza yazze yeetegese nnyo ekizibu abadde alina kizibu musajja yamufunye kate gwe omujolonga kitegedde kate gwe oyomba lwaki tebakudisikasinga ono oli gwe yakafuna kati mubawe nnyo eddembe eryo mujja kiraba sirika kola mirimu gyo nyirira sirika ajja timu omusajja yeebuulirire nalongo ate awo tusukawo ekibuye wali ku rawundi banaye nkubye obulango naye nalongo lwaki temunsasula ate nga nange njagala onsasule onzunza ku makya mu ttuntu ate kati goli wakubonaabona nnyo kuba kati zino ensonga naye nalongo tugenda kwogera katuve mu kamera ogenda kufumbira ensonga zino naava ono simwesiga simwesiga bulungi naye nga bambi akagambo kendekerayo abaami mulekerawo okunyiga ne mutaleka sente za mmere waka kubawo nnyo begayiridde muli bakwano bange kubanze buli musajja yenna muwa ekitiibwa buli musajja yenna mbadde nsaba kukuba kaama abasajja batuwa ku ssente mwe baani ngaffe bakyala baabwe gwoli mukanga ate male mwogera ku kamera ate waŋŋamba ddi nti wamufuna yaŋŋamba esooka byogera muyaayo ono naawe kale akaamako si kabi naye wedde abasajja babawa ssente ani agula emmere gye muli musajja ani asasula ennyumba musajja naye eriyo n'abakazi abazisasula njogera nze ku bafumbo abazasula sibaliiko nze ndi mukazi alina okulabirwa banengenda fumbirwa ani asasula biruzi ewakaawo ffe kati lwaki omutajagala kuwena sente enkalu nga na bino yabikola kozi gwe tonafumbirwa gwe nawe ndeka naye bannaye wamma abaami mbegayiridde abakazi babanyiiza ne tulwana nnyo bagendagenda batereeza naye nkusaba oba onyiize likakulumizaamu baana wakanjala omusajja yenna omukisa omulungi agujja mu maka ge yesu lwonaasibeyo ng'abaana bo bakaaba kuba omukazi yakunyiizizza kigenda fuuka ekikolimo eri obulamu bwo omwami yenna ndaba nkwegayiridde nnyo naye bwoba nga ofunye obutakkaanya nga wagenza olina gye wakyadde mu mikwano gyo abasajja banyiga ne batadda waka mbwakulowoozese mbw alina gyali nga talina na gyali nti mu bakazi eyiza nga yafunye nga obeerawo owulira ensolo zikuluma agamba bakati aliwa naye akikola akigenderedde kulumya kati bambi gwe balaba mazi sente nnaku zogenda kumala gyoyagala kubeera sigala ngaoweereza obuyambi bw'abaana bewaka nkwegayiridde nnyo temuddamu kunyiiga ne mulumya abakazi nabaana njala basigale nga
obuvunaanyizibwa bwabwe babutuukiza toyanza Nalongo era abakazi mbasuubiza ffe tusooke tutereeze n'abaami beetereeze ngenda kudda audio video giraba nkola ngamba abaami benjagala batereezeemu naye kansooke mmwe kubanga mmwe kibakakatako okugumiikiriza ebitundu 9 ku 10 abasajja ate bagumiikiriza basi bagumiikirizayo 6 n'omukazi yalina osinga okola ki okugumiikiriza kubanga ffe tulwawo okusobya abasajja abo basajja be batusobya naye abasajja be basinga okusobya kitegeeza nti gwe bw'otabe mugumiikiriza nnyo ogenda kunoba amaka gagenda kukulema gwe musinga okugumiikiriza ng'omuwaayo chansi ogambe nti abanga akyali muto ebyajja kubireka muweeyo chansi egamba nti ajja kukyuka akole byokola ki oba akole ebijja mu musajja omufu byalina okukola ki byalina okukola ebigambo byange ebyolwaleero ntumiddeko ku mwami wange webale kundabiri Nalongo wange webale kundabirira saba Mukama akumpeere buli ekisinga obulungi akuwangaaza obeewo ng'omwana ng'asembayo afumbirwa olunaku lumu lugenda kukya nga nange ndi ku YouTube channel eno ngamba ntumirako ku mwami wange webale kundabirira nkikusabira buli lunaku alhamdulillah bannange Mr. Musazi lwaki temundeka kiki babuze tunoonye essaala nedda Nalongo anti mbadde mu kibuzo kati nazze mu kyaki anti obudde bukugwako nze sina bintu byakugabirako ebintu byalina by'abaana bange gweddaawo omusajja ajja kuŋŋamba nze naava mumutwala naye nawe emmotoka gyompeerako zendeka munnange Nalongo walayi buli muntu afumbirwe ndowooza anyumirwe obufumbo kubanga Nalongo alina engeri gyakwegombesaamu obufumbo nogamba oba nfumbirwe abantu balina okufumbira mu ggwanga lino nkubuulira kuba ati n'abano bayo muwunzikira muzzeemu ne mufumbirwe waki singa abano bayo mwesonyiwa abasajja lwantegedde nti muvudde ku bintu by'ensi naye ate era muno bayo ne mufuna abasajja ate abatali bammwe ne mulako kwegoba naki ne batandika obbendako bambi nsaba twekakkanyiza we tuli omukazi atalina musajja mugenda fira mu nju Nalongo tukomawo okuba okubyenyo side ebannange toyanza nnyo abalabi baffe tosobola butakomawo kubanga kati owulira kuli bubi musubscribinge musharinge vidiyo netuuke ne kumulaba neeti mu bafumbo Nalongo n'abatannafumbirwa bannaye tugenda fumbirwa kikwekwe Nalongo keyatukuutirako tunasigala bannaye tunasigalayo mu buzigo kati mirembe ki gye muyina mu buzigo olunaku lugenda kukya lumu nange njano okulabi ngambe ntumirako omwami wange Mr. Kansubire nti ekintu kino tebagenda kungabirako bintu yeebulire bw'aba gyali kubanga nze ngenda kugaba ewalala Badango olunaku lwayo tukoze ne Mr. Musazi nagamba vidiyo ennungi ezinyirira munoonyeeko ku kyerukuli asobola okuba nga akuyambako gw'omuyimbi ayagala okukola audio gw'omuyimbi ayagala okukola vidiyo gw'omuyimbi ayagala okuwandiikira munoonyeeko n'abanavas bito banoonyeeko wali eri ku Salamba Road nva nnungi motors wali eri e Makindi ewa Future Husband wa Nalongo naye rabbi Kibuye Crown Spirits and Wine Nalongo Kitone Nampijja munoonyeeko gwe mukwano gwaffe tweyanza nnyo okutulaba gwateekako data onogamba no Kandabe Life Experience Uganda. Thank you very much mubeere bulungi abantu bagabe banfollowingeko bane mufollowinge ku Nalongo nga sinasibula alukozesa Nalongo Kitone Nampijja YouTube channel anytime tugenda teekako content ku TikTok on Nalongo Kitone Nampijja munoonyeeko omufollowinga ajja followinga back. Thank you very much. I sign out.